Ayi mukama katonda gwalwana entale zitalwanika. Wamumanya nga tanava mu lubuto lwa nnyina. N'omumanya nga tannazaalibwa. N'omuwa future. N'omutegeera. N'omulaga abantu. Ne bamutegeera. Gwe tukoowoola. Gawe wayogera. Nti ayi mukama katonda. Amayanja gabeewo. Ayi kitange taata. Lwaki toyogera? Nti abantu bajje. Namonda olunaku ku lunaku lwa ya Akabe. Ayi katonda abakatonda. Tukwebaza. Tekisoko sose n'omulaga. Tulina abantu bali nabo. Ekifo kyokka kijjudde nga n'abantu tebannajja. Kijjudde nga tewali yayingidde. Ayi katonda abakatonda. Katonda wa Isaiah. Katonda wa Jacob. Katonda wa David. Tukowoola olunaku lw'olwaleero. Otuyambe. Tukusaasira. Tuli baanabo. Gwe wekka gwe tuyina. Teri katonda mulala. Gwe wekka gwe twesize. Abalala beesize maanyi ga bikonde. Maanyi gaabwe. Maanyi ga bigambo. Naye gwe tumanyi. Tuyina gwe. Teri mulala. Ayi kitange taata. Omuzaddewo. Ayinga ezikwata ku bulamu bwo. Ezikwata ku bwa Katonda. Ozimanyi. Teri muntu yali ayimbye ennyimba zenkana nnyimba zize mu kyasa kye tulimu. Ayi mukama katonda muwe fepa muwe omukisa leka ensi eswaze abo abeeyita ab'amaanyi. Tebagenda sobola tembabulira so yatandise dda abantu kwebali mugenda mubuza ababali ku live ekiri ku Freedom City n'ekiri wano mujja musungemuuko mulabe mugenda atya amaanyi ga Katonda mmwe. Abasooka mubabuuze bagezaako ne balemwa bino kyetandise ogera ki bagamba mulekano wabavuga okuva mu gyekyenda tebatwala bbiri mwe. Akabe nze gwolaba wano ni musajja mulokole naye buli ddiini njiwagira sina ddiini gye siwagira tusinza Katonda y'omu. Yongera okendeze ku microphone z'ababaka katono monitor zongeza nnyo. Yeah. Oh la la, yeah. Wabula mwana kwe, garije kwagala mu mwana kwe, olisula mwana kwe. Yeah. Mwana kwe.
forgive to make music with me, yeah. Yo, I never thought success would come this fast. With the red soul and the fancy car. Never thought success would come this quick in a big day. Yo, and all along I'm still in the everything is fun when you come from the hood. But all I need is to move right through it and realize it was the way. That's what just gave me moving and the people wasn't coming back. And I will keep on moving and keep on. Somebody say, when you hear them calling out Pallaso, keep on calling. When you hear them calling out Pallaso, keep on calling. Keep on calling. Keep on calling. Somebody say, keep on calling. Keep on calling. Keep on calling. Somebody say, yeah. Yo es la Shakira, ella cuesta con máquina. Lo para yo me llamo más. Por el río ahí no me digan. I'm gonna take my time to know you. Nikupande kumutima. Veo my profile picture. We gonna bring the chopper. Stewart! We gonna let the chopper rumble like an earthquake tomorrow. Amanya gange nze Nsuuga Mustafa nkola ne Alihira Holdings era ndowooza abantu abazze batukubira bagenda olaba nga yenze yennyini bwe balaba mu video ate nze gwe balabye ku site yaabwe. Biodigester kirabise nti kati abantu batandise okukkiriza nti gwe mulembe oguliko. Kituufu. Kuba okusookera ddala omunnayuganda yali amanyi nti yaabo bokka abayina enzigi enfunda kwa tuze twogerako nga ddala olabira ddala ennyumba eri wano naye nga tetulina kabuyonjo we tugiteeka. Ku mulundi guno apartments zino zirabika nga zirina space nnene nnyo naye era nabo basazeewo okukozesa nkola eno. Basazeewo okukozesa nkola eno lwa nsonga olw'ebirungi n'emisomo gye tuzze tukola ki tusomesa abantu. Tutundire ekinnya mulundi guno engeri gye mukikozeemu. Leero ndaba mwawudde mu bibiri so ate bulijjo tubaye tulaba nga ye batadde tanka eno wabbali kwe muteeka amayinja. Okay, biodigester neri entono kuba kati ndaba mwasemba otulambulako nga tukola entono ey'abantu 40 eno y'abantu 100 gye tuzza okukola olwaleero. So ekigikozesa nti nno oluusi twawudde lwa nsonga bantu 100 kitegeeza amazzi mangi. Oluusi ky'ovalaba nti omuntu oli ankubira ne mugamba ogenda giteeka ku nyumba y'amaka, apartments, muzikiti, ekereziya. So oli wambuulira ki kwagenda ogiteeka nsobola determininga ne ngamba otuteekewo y'abantu 10, otuteekewo y'abantu 5 oba tuteekewo y'abantu 4. Soko otulambuliye ku migaso nannyini nyumba zino gyagenda ofuna mu biodigester eno gye mumukoledde. Kakati nannyini nyumba eno yeesiimye nnyo lwa nsonga nti eno biodigester era emigaso gyayo egigirimu gyagenda ofuna. Ekisooka tagenda keera olunaku agambe nti bannange septic yajjudde nti nno ajja aleeta ekimotoka ate kimuggyako ssente ng'olwedde yagizimba. So biodigester tegenda keera ku makya nti ejjudde. So nawe nkityo ogwo mugaso gwe gusinga kubanga eri gundi yaffe twagikolanga naye ate era still ng'ejja n'ekulya lwa nsonga nti ebeera etuuka n'ejjula. So
etuuka ng'esigala ekulya wadde ng'ate wagiteekamu ssenteyo nnyingi. Ekyokulala nti beauty ye egenda vaayo eya compound nti nno pavers zigenda kuva eri engulu yonna gye mulengera paka eno amazzi era gagenda draininga gano ag'enkuba nga gagenda mu kaala akali ebbala awo nti nno beauty y'olujja egenda vaayo bulungi nnyo. Newe manjagala simbawo muddo kisoboka. N'oba oyagala simbawo muddo ogwo kubanga kati singa owa kamera waffe akulaga nti nno system ogira nti eri wansi fuuti 2 kweno level kwe tuyimiridde wansi fuuti nga 2 so omuddo kakube guyina emirandira gitya guba gujja mmera. Yes, bannange tetukolera bagagga bokka ate era tetusijja bayita baavu omuntu wa wansi omufuna mpola ffenna gye tuggwa nange ndi mufuna mpola so sikolera bantu sina kika kye ngamba mbu nno nkolera baneeno wabula buli omu nga bwozze bwe tukola ki bwe tukwata. Kati Alihira Holdings Uganda Limited tusangibwa Kamoocha Prince Charles Drive plot 45 Kamoocha we wali offices zaffe. Tuyina namba z'amasimu esooka ya Airtel 07017 66992 neya MTN 0789 224230. Abasinga batumanyira mu biodigester kuba bwe tuvudde nnyo mu kamera naye nga baklanti baffe abapya n'abakadde bagenze bakitegeera nti no ne general construction yenna mwetuli.